Abantu ba Kabaka enkoko bagikuttemu okugenda okwetaba mu kivvulu ky'Obwakabaka ekifundikira omwaka ekiyitibwa Enkuuka mu Lubiri e Mengo. Muno era mubeeramu n'empaka z'olulimi Oluganda mwe bafunira omuzira mu bazira ng'aweebwa ebirabo ntoko omuli n'ekyapa ky'ettaka. Ebula eddakiika ntono okuwera ssaawa 10 ez'olweggulo, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ye yasoose okutuuka mu Lubiri. Ate nga zoolekera okuwera 12 ez'akawungeezi nnyinimu ng'ali wamu ne maama Nabagereka wamu n'abaana b'eŋŋoma. Yayingidde Olubiri olwo n'enkulabira omuntu eyabadde amulindiridde essanyu okubula okumutta. Beene yasiimye n'asooka awubira ku bantu be wamma ggwe n'enkulabira okusagambiza. Era oluvannyuma ennyimba olwa Buganda ne Uganda ne ziyimbibwa, olwo omukolo ne gutandika mu butongole. Omutanda yasiimye n'ayogerako eri Obuganda nga yasoose kuyozaayoza abantu b'okumalako omwaka 2025 n'abakubiriza okwongera okuwagira emirimu gy'Obwakabaka. Mwongere okuwagira enkuuka n'entegeka endala zonna ezikulaakulanya Obwakabaka. Entegeka zino ke kamu ku bubonero obunyweza omutima gwa Buganda okutafa. Ssemanda agamenya embazzi n'okuwanga yalagidde abantu b'okunywerera ku nnono n'obuwangwa bwa Buganda. Omuzungu bwe yajja mu Buganda yatendereza nnyo empisa n'ennono zaffe awamu n'obukulembeze bw'ebika era n'olulimi. Ebyo byonna nga biraga obugunjufu awatali ensi oba abantu abalala. Bino nno tulina okwongera okubikuuma n'okubisomesa abaana kubanga bye bizimba obumu n'obugunjufu. Sekiri ekimaamidde Obuganda yafundikidde alagira abantu b'okubeera obumu ne mu kiseera kino ekirimu kazigizigi w'ebyobufuzi nti lwe banaatuuka ku buwanguzi. Okusigala nga muli babuvumu mu buli mbeera yonna n'okujjukira nti okwegatta bwe buwanguzi, temuggwaamu ssuubi. Zigizi gwe tulina kaakati ajja kukyuka singa fenna tusigala ku mulamwa. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga yaloopedde Beene nti abantu bongedde okuwuliriza eddoboozi eriva embuga nga beerinda endwadde naddala mu Kenenya wamu n'okukola beekulaakulanye. Obuganda buno bw'olaba buwulize gy'oli era mu 2025 bakiraze nga baanukula obubaka bw'obaweereza. Era abavubuka bano bonna abali wano tewali n'omu akkiriza kukwatibwa mu Kenenya kuba wakibagaana. Era bangi abali wano n'emmwanyi bazirimye kubanga bamanyi nti n'emmwanyi terimba. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Joe Ssennyonyi asabye ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu bikome mu mwaka omukadde. Baleke beetaayaye kati batandise okutulugunya abo abakwata bendera ey'eggwanga. Kati nagwo okufuusa musango basanga nayo nga bakuba ebintu ebyo biswaza eggwanga lyaffe. Katusabe Katonda atuyise mu kalulu kano obulungi, abantu eddoboozi lye banaayogeza mu kulonda kwabwe, eddoboozi eryo liteekebwemu ekitiibwa. Bwe basalawo nti ono gwe tulonze, ekyo babasazeewo kiteekebwemu ekitiibwa, eggwanga lyaffe litambule nga ligenda mu maaso. Okaajumba n'Abusereka Akeera yasiimye n'akwasa omuzira mu bazira w'entanda ya Buganda 2025 basajja Mivule John ebirabo n'ekyapa ky'ettaka. Oluvannyuma Ssaabasajja yasiimye n'aggalirawo abantu b'omwaka 2025 era n'abaggulirawo omujja 2026 wakati mu nduulu eyasaanikidde Olubiri. Ssaabasajja Kabaka atiyingiza 2026 nalo. Abantu ba Beene basanyusiddwa abayimbi ab'enjawulo olwo ku ssaawa 6 ez'ettumbi ne baaniriza omwaka omujja wakati mu kutulisa ebiriroliro. Nze Andrew Sebbira, Emengo wano mu Kampala.